Yes mukasi akantu olekedde kyatwesseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. I can't live without you, Rahuma Pinky ow'Ekisododo. Naye nga bannanga amanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo ngenda bannyonnyola ebimu ku message eyampeereddwa okuteeka ku kirabo mbu I can't live without you, Rahuma Pinky ow'Ekisododo. Naye nga mikwano nyongero bajjukiza bwentyo kansooke kubanga bingi ebyobbagamba ne gyendaga nga nsimbula wano biralamu leero ku ground biralamu era bannanga atalina data atalina wifi kola friend tell a friend to tell a friend nti Opushifa ayingiddewo azze ne hiiti. Mwina ze mwesooka ne mugenda surprise y'omwaka eno ey'omwaka kunze oba eno y'ey'omwaka goloza eriwo ey'omwaka anyway katulinde tulabe eno tugende mu comment section twogere nti surprise esinzo kikuba 2025 yeeno naye nga otherwise nyongero bajjukiza nti ate aba Hypex Studios mukwano yeegwe wenna ateekateeka omukolo olowooza ki ddala ng'otudde mazima ddala nga tonnalowooza kuba Hypex Studio okutwalayo depost okubanga ate odipostingako kubanga bakuba ebifaananyi nga bakukwata ne vidiyo y'omukolo gwo kiki kyoliko mukwano gwalina embaga okwanjula kuhinjira baby shower bridal shower oyina birthday oyagala photoshoot what are you waiting for gwe atanaba contacting aba Hypex Studios okubeera nga ate oba bookinga babeere nga bakolera emirimu gyo bulungi nnyo ddala bagenda kuba ekifaananyi onyirire naye nga tokyuse si bino batukuba ebifaananyi omuntu n'agamba naye ono yeggwe ono ali ani ono so obeera olabika bulungi nnyo bakunyiriza ate nga tebakutaddeemu bino bintu bya kukyusa ne omuntu n'agamba nti ono Shifa mulese wa AI osigala yeggwe but ng'olabika bulungi nnyo ddala ebifaananyi print ye video z'omukolo bazikwatira ddala obasanga awo Najjana Nkumbi near Cobbins Hotel ku Busaabala Road ate nga bacontacting ku 0754 1924 34 oba basange ku 0789 34 38 02 ate naawe mukwano nga oli mu business ya videography and photography bayina ebyuma gendayo opangise machines bayina screen bwobawo omukolo gwo drone ziba zeetala waggulu screen zisibino bwatudde mabega atonuuka ensingo screen zibeera mu buli angle buli omu abeera alaba bulungi nnyo ddala ate bwentyo nga tugenda okunoonya Rahuma ow'Ekisododo. Hey! Bwentyo kambajjukize nti ate ababunga Comfy Homes batukoledde ewaka basitudde America ne bagituleetera ebbunga wano ate bali listed on Airbnb mukwano beekwate anti netereza akaviiri kapya beekwate ababunga Comfy Homes go wenanze waliwo wenkoowe ewaka nga mpulira I want to be somewhere nga newaka wa sirifu but nga mpulira netaaga okukyusa ku environment nga kati nga bwe mpulira kati netaaga okugenda eyo nga nkyuse ku environment oba essimu nziggyeko nsiriikirire bwe nti I meditate so kyekiri ku Bunga Comfy Homes ate nga nammwe muli bagole nkugamba nti genda ku Bunga Comfy Homes mubeere nga mukola honeymoon ate naawe abalina ffe birthdays ezinaatera okutuuka kati nga nze January baby nze ntandika ogiwunyiriza nga nkyali eno ng'enaatera nti njagala mbagambe mangu muntegekera ebirabo kubanga munange iPhone 17 yafulumye abo AirPods obupya bwafulumye kwegamba musandika okulowooza ku birabo kakati munange babunga Comfy Homes oba olina birthday gendayo obeere ng'okola otya gendayo obeere nga obuukinga ne banno mukoleka pate awo basobola okuwa rooms zonna z'oyagala ne mukola omwo munda birthday pate yammwe ne mucelebratingira omwo ate naawe wenna adda ku vacation e Uganda nga wandyetaaze ekifo ewali security abantu munange badda wano ne bababba ne bapangisa ebifo bagenda osula ne bababbako zi laptop amasimu sente so waliwo security bakukuuma kiro na misana wayonja abakilini nga babaawo
yes abakulongoosa babaawo buli kimu munda mwekiri just carry your clothes nengoye twandizibagulidde naye since tuba tetumanyi size na testi zammwe naye nga obuliri obusangayo effumbiro gyeriri buli kimu kiteeketeeke actually osobola n'okuhostingawo abagenyi bo nga naawe okyaddewo ogenzeewo kitegeeza amaka gabagago ogeeyagaliramu ate nga mukwano naddala gwe ali mu diaspora obasanga ku namba yaabwe ya USA obasanga ku +1 6175 952 751 oba nobasanga ku 0701 2608881 oba nobasanga ku 0772 461 976 babayita Bunga Comfy Homes ate nga aba Hosh Fashions bannange be banyambaza era munnange oyinza okwagala engoye nga si za mikolo but oyagala tukutegekere odrop yo ng'oyagala tushoppingire girlfriend wo nga mu ngoye ze oyagalamu ku jeans t-shirts oyagalamu ezigenda ku beach ezigenda out obuteteeyi obugenda mu night clubs besides ziri ez'abagole mubimanyi of course ntuli bakafulu mu gown n'amagomesi ne party dresses n'okukutungira olugoye lwonna olw'ebirooto byo lw'oyagala okwambala but as well they can design you ng'oyagala office wears kyoyagala kyonna okwambala according to your figure oyagala nga tubitunze nga bibyo wekka oba so baleeta engoye ennungi okuva e Turkey, China, America and India and yonna buli wamu. Alright, Hosh Fashions bw'okwata awo ku Mitano Road nga wakava e Busega tuuka ku Shell waliwo awo ne KFC bali mu Shell munda waggulu kazimba awo ate nga nkujjukiza nti mwenna abandyagadde okubanga musurprising abagalwa bammwe please mukyanyiiga nnyo nti Shifa bannange saakufunye toli available mujjenga bukyali mu booking talk to Shifa gwe tofaayo surprise n'oba ojagala next year start booking now gulawo account naffe mulimu abamu abajja ng'oyagala gaba mmotoka start saving with us ogambe nti surprise njagala mu December kati Christmas abantu batandise dde okujja abantu abaana leavers parties I mean end of exam success twazitandika dda kati ojja kujja wano ku last minute oleme kunfuna onyiige nti Shifa bannange saakufuna mutandike ng'okubookinga bukyali tucontacting mujje tuwogere tusurprisinga abagalwa baffe ate naawe ayagala okwadvertisinga naffe come to us please tukulangira obulango obulungi ennyo ddala ku channel yaffe otusanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 kaakati batandise okomplaininga Shifa oluddewo ffe tutwala ewa Rahuma w'ekisododo munsabire mufune naye nga ŋŋenda ewa Rahuma w'ekisododo kubanga nanyumizaamuko naye munnange tekeeraga akaana ako nakaweereza message nekagamba you know what munnange I have a surprise for you Shifa surprise nemugayenze hope Shifa nagamba ono bulijjo gwenda bannange I know you I can't wait to see you nemugamba mukwano yoli mbi I can't wait to see you oyina okuteeba surprise jeva nangamba nzibiraako Shifa genda okujja okuteekako kamera ngo nzibiddeko nemugaa totawaana ninda byonna ojja bimanye nkya kati tandika okulowooza ku mwagalwa wo gw'olina okuteeba so we talked yesterday nandagirira naye ate munnange mba ŋŋenda omusurprising omwami we naŋŋamba Shifa soko oyitireko wendi ndabe nakuweereza ssente otegeke ebirabo but soko oyitireko wendi njagala ndabe bebi wange ekimuli kye wamukoledde oba kala zigendera ku skin kala ye nga kinaamusanyusa oba kiwunya bulungi oba testi yeeyo naŋŋamba soko ojje wendi tulabe oba keeke ennungi gy'okoze bwe bibanga ebirabo ebyo tebigwana nga nkwongera ssente obiddamu bupya neŋŋamba Shifa ategeka ebirabo no one has ever complained so katugende tunoonye omwami ayitibwa Latinum nno muyimbi serebu bagudde mukwano bino bye muwoza mbu baserebu ne baserebu tebisoboka ye munnange Latinum agamba bigenda kusoboka lwampaka sireka Rahuma w'ekisododo kati bagenda tubuulira what is kisododo kati nze omanyi nsigalira nnyo ebigambo ebimu mbeera mwe muli maaso nga mwabitegedde nga nze simanyi mu comment section mumbuulire what is kisododo mbuno Rahuma w'ekisododo naŋŋamba mbuno gwayagala ye mukyalo w'ebirooto bye kubanga mbu Rahuma ekintu kino ayagala kivaamu Rahuma yennyini pinki gw'omuyimbi serebu muzze mumulaba wano mu ttiimu no siriipu munnange yatugambye namugaye kati ssebo nteekeko bigambo kinagamba I can't live without you Rahuma pinki ow'ekisododo kati nkyalinda ki wano aŋŋambye nsooke ŋŋende musisinkane aŋŋambye awo emunyonyaawo abaana bano bannange kyova olaba lava kati ye ate nyina musanga munyonyaawo waŋŋambye
akonfaminga ebirabo ankakatirize n'ebigambo bye kati ate mmale nnoonye Rahuma Pink kati ate Rahuma Pink naye yaŋŋambye munoonyeze mu buziga mubawulira abaana mungoberere temuvaako kansimbule ŋŋende ewa Rahuma w'ekisododo. Hello. How are you, baby girl? I'm fine. How are you? Fine. Ono Shifa. Sorry, oba nkuzuukusiza eh? Don't start calling, but then you saw it all doing. Aye. Kakati mbadde nkusaba. In 40 minutes ngenda kuba nkunoonya. Naye mwana gwe mbadde nzija nkunoonya. Omwagalwa we yantumye naŋŋamba Shifa soko itire wano ondage ku birabo entegeka gye wabitegese. I want to make sure that things are perfect. Kati ndi kugenda kusanga mwagalwawo gwe sigenda kubuulira kati. Confirming ebintu bye nategese mbubiri on point, then the next call mngenda kuddamu okukubira nga ndi around Shero Buziga, so you direct me from there. Ngenda beera quick, sweetheart. Just know in like 40 minutes from now ngenda kubeera around Shero Buziga. Okay. Kale, thank you so much. Chiwedde Nanyanzi Rahuma Pink tumufunye. She's so humble. No wonder bali mukaabira bannange. Kati ekyo njogedde kyaki. Wotuka ku roundabout ojja kukalaba akabaala wa parking away for. Bwe ntuuka ku roundabout ye Munyonyo eh? Ya, okalaba. Akakafaawo ogenda okwandi mu kujja na lundabawo. 3 honeys. 3 honeys. Kale. Nsose picking lady puzzle eh? Best mani. Okay. Hey. Kale kan. Kale mukwano kigenda beera massive naye nga ye baby wali gamba Shifani akuwadde surprise ne mga akantuuka awo atoteebe omwagalwawo ate ateebe ebikwatu bulye wateeba atali gwe birabo tubizzaayo. Mbadde njagala ne wabanga eri mwekwasa ensonga mubimumme. Ne bwaba akuteebye tufune kye twekwasa tumumme ebirabo. Mwekwasa akantu mubimumme. Teeba ate temumuwa. Bw'atakuteeba tetumuwa. Bw'akuteeba era tufune kye twekwasa. Mufunira kimwekwasa temumuwa. Ngalo child bannaye alabye. Kale ow'ekisododo kale bambi kantuukewo kale bambi ono omusajja anaasoboka bannaye ono bannange mbuno bw'ateeba twekwasi bw'atateeba awo tuba sikitegedde eyatutumye ebirabo ate naye abyagala. Surprise ene naasoboka lwaki ba client mumpa obuzibu kati kino omuntu okikola otya lwaki baagala okumpa obuzibu mbu mbadde manye essanyu lyaffe kututeeba nakutumanya nti yeffe. Can you imagine bw'ateeba twekwase eno mbadde sigikolangako omuntu n'ateeba ate ne twekwasa tumunoonyeeko emisango kwegga. Kadde essanyu lye muteeba oba butamuteeba mwe mulaba muti mulowooza ayagala bamuteebe oba tayagala. Kajambo kale namwe mujeebale temujja bisobola ye mukole yaddi ku bakyala bammwe surprise kanzije. Munayo buuza ku bannayiba ofune awo obuzibu. Nsobeddwa ne best mani liru puzzle. Aha. Can you imagine? Three honeys.
tulina okwanguwa kuba mukyala we ayina appointment in few minutes. Kuba tubadde tumugaye naye tumutuukako mu 40 minutes. Bwateeba kacyantuddemu naafa nkubye layini nkyakirowoozaako kuba ndabise otenguwa client kubanga tekiba fair omuntu abeera atya nga ateebye ate mbu nno twekwase ffe bye byekiyaaye omusajja agabye ebirabo nga naye abyagala kyendabye ekyo abyeyagaliza. Bannaye tufuneyo baserebu couples werezi serebu na serebu tulina okukaka relationship eno kati Rahuma Pink agamba abivaamu atya ng'ate musajja wattu agamba nti ye yangambye no mubuuze mbwi naye ekisododo kiri mu mbeera kiye. Nze omanyi nze ndi omu kubasigalira emabega ku internet kuno omuntu n'agenda n'ambuuza ekintu nga mubutuufu sikitegeera. Olumu nyinawo bannamawulire bange kuba kati ekisododo banakinnyonnyola oba nnyini kyo nnyini kuba nakyo oba naye akimanyi nti no yewe ekisododo kuba iri okubanga yegwe ow'ekisododo nga naawe tonnamanya nti nno oliwo ekisododo. Kale nja kuwa location ndowooza ogendako nabasamusanvu It's taking that long because programs zange okutandika omuvinga zitandika ssaawa nga 8 zennyini so kati njaba nkugamba buziga wange kusheewo twakushiria buziga onkubira n'enkulugirira esigadde. Kati ani aleese ebirabo ebyo oba saa kumutegeera as part of your show. Kale nkwana nange ngenda bawendi so we're going to be in communication. Sanga mmeka ndowooza afternoon hours ndi buziga osobola okunnoonyezaako ebuziga. Yep. So meeting ebuziga ojja kuba nkuba location tomorrow ndowooza ssaawa nga mwenda ngenda kuba ku Galaxy ndowooza osobola okunsanga ku Galaxy. Osobola okunsanga ku Galaxy ngenda beera nkya ssaawa mwenda inshallah. Hello. Yes, Wendy. Mpaki ndi wano mpaking ku 3 Honeys mu parking yaabwe maaso. Kubanze mbadde kuba luna adajja akwata kanyembo koshifa. Kati kati muliwa nakyenje ate abadde akyamaliriza kati labayo tukole bwe tuti singa mbasanze awo kuba kya just 10 minutes kale tewali buzibu. Makindi engawa Makindi ku court kubanga oli ayina oli agenda vaawo Makindi ku court oli avaawo like agenda ayina gundi zagendako interview gyayina avaawo ku Nannyanza ayina interview gyagendako kati njagala musange nga tannavaawo ayinza vaayo ssaawa 7 kati kanzijaawo mangu kanzijaawo mangu 10 minutes then nzira nabeka kale kanzijaawo kale. Hello. Ntuse Makindi. Anti wangambye ku kooti. Ku kooti kwennyini
wendi mukuweta ndi kuweta line ekkuba erijjayo oba osobola okagamba ne bakulaga kati kangole bwenti so waliwo ekizimbe kiri ku kapande ka Makindye police station awo wenyini ku kooti awo ne waliwo ekizimbe kiri opposite ne kooti kiri opposite ne kooti biri bibiri waliwo ekisooka then n'ekyokubiri kati ekyokubiri wogenda okujja opaakinge oba we tuba tukolera it's okay ne we tukolera awo musobola okukolera wansi mu botiki nyanguwa kubanga oba ono bambi interviews ezagendako Rahuma kati era bwe ntuukawo I just need 10 minutes zokka just wano mu botiki walimu amataala okay nga tukakola kale katujjaawo kweyo butiki eri awo wennyini wondagiridde awo wennyini eki awo wennyini weeri eyo minimal anti junior ku poliisi awo kapande ka poliisi wotuuka kati mpete wano kale ntuuseewo ekizimbe kiriko Makindye minimal banaeraba oyo bwavuga kale wendi kati ntuuseewo ndi kufuna parking mu Alfadi eya black agambye wa oba boutique eri side ki oba eri ku kizimbe kwennyini jasitambulira eri bambi yes ati kati parking nfunye wano in between ebizimbe bibiri okay. Nje baleko basse bale muje baleko wandingambye nti jangu ewa tricky how are you fine oleta omukulu ab'ebirabo bye yategekedde ow'ekisododo banna ngaali mu loud speaker bannange tata Faridi awe nyiri wezija zenzokulaba omukwano okushifa ow'ekisododo eyakula ekibogina nekiwola leko kanzijaawo ndiwane nga kukina ekigenda ka polisi ke Makindye Tricky, how are you? Muli mutya? Ekigenda ka polisi ke Makindye katibera omugole ali eyo njaga mutwalire bibi ebirabo byetegereze balete cake omukulu alabe mazima wamma kalabe ebirabo tubitegese bulungi lego omukwano nanya nga muwo obubaka namugamba omukwano nanyanzi kansuubire mujje muteeke buteesi wano habeere nga amanyi nti omukwano gwe musindikira gwa ddala
bulungi Kaliawo kasiliva. ebintu birungi wane Shifa. bigambo wangambye njiye I can't live without you Ow'ekisododo. Ow'ekisododo bannange Shifa simanyina bwe nyinza kunnyonnyola ngeri gye mpulira eri omukyalo ono naye mbadde nsaba bw'omuntuukira muŋŋambire byonna byonna ebyatuukawo abantu tusobya ansonyiwe era akkirize mudongoddemu akasemba kuba solabeerawo watali ekisododo kye kwentambulira ge mafuta g'obulamu bwange si 15,000 eza engine eza horsepower wangi flota ow'ekisododo Nannyanzi aliye ku keeke nkusindikidde ebintu bino okukulaga nti nkwagala mbitadde mu pinki color lwansonga I feel you are pink in my life. Yeah, so I want you to at least eat a cake and forgive me. Nezino roses is a pink matching the colors. Okitegeera banaye njagala onsonyiwe omutima gujja kufa nkuba amavivi Nannyanzi bambi ow'ekisododo mbadde nkusaba twala ekirabo kyange kino nzikiriza omukwano gukomewo nzikiriza nkudongode nzikiriza Nannyanzi nza kusobola nze wuwo bwe mba sikuwadde kisododo ogenda kijjawa oba negayiririreko pazo mugambe munyonyolo mugambe mulaba omukyalo mulaba wizamba apology and apology nkubya amavivi omukwano piki Nannyanzi ndi ku mavivi okubira amavivi kutaka kitegeeza abayenje buse abagonze kitegeeza ekisododo kyo kirimu amaanyi ag'enjawulo tusaba oddemu okiweera tinamu akidongode mazima akibugine akikuba enkyungwa okitegeeza kyova olaba kubanga latinamu yalina cc 15,000 eza horsepower wangi flota yamukubanga zijja mu ddongo okalabanga kavitiize ne kalimu ingini nene jja mu ddongo long jack Mr. long jack atunudde in front of your eyes omukwano lwakuma pinki Nannyanzi omwana w'emboga eyakula ekisododo nekiwola ekisododo kiringa ng'ensujju eŋŋanda awulirize boy Charudi akubya amavivi ku ttaka kubanga mu bonna latinamu ye yadongoda ekisododo kye ne kinoga n'akidongoda n'ava mu kukidongoda n'akisododa kati ebyo bigambo bye mwagala njogereyo ebigambo bimuwe nti Nannyanzi yawoma ekisododo kana akasembayo kankakole nga ntudde eyawoma ekisododo kana akasembayo mulembe guno gwe tulimu abantu tebakyalina bisododo lwawuma pinki giyakoma obutawanvuwa n'ayimpuwala ekyatwala obuwanvu kyaleeta buwoomi bwa kisododo olaba bambi byenneerabidde okwogerayo mu binzijukiza omutima gwonna guli gy'oli Nannyanzi ow'ekisododo nsonyiwa nkudongode misinga akabeere njagala kukomba akabeere Nannyanzi ndaba engeri batuusa okuyita omulalu nze bagamba laba bwenfaanana nze naninga rasco because of you why are you nze okubeera ng'oli awo oli mu nsi yo nga wagwe ogenda kuvaako muwa obubaka mu luzungu Nannyanzi Pinky Rahoma ow'ekisododo it's me your lover Latinam Lati. I love you so much. Yeah. Look into his eyes. Look into my eyes when I'm talking to you. I feel even scared when I'm talking to you because you make my heart beat like beep, 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 beep. Because I have 5,006 horsepowers. Njagala, I want. I'm requesting. You forgive me. Look into it again. I can't live without you. I want to sleep on you again. I want to sleep with you again, like we cuddle, like the way we used to cuddle. Ekisododo bwe buzibu lwawuma. Ekisododo ate nkulaba obeero. Best man una yongerezaako. Our wife like ngambe n'abo abasajja ababa weeweta ebirevu sibyagala bimpisa bubi.
wabadde ne Nimrod omusajja ali mu oversize oversize Rauma Pink Nanyanze yawoma ekisododo ow'ekibogina ow'empumpuna kati ebyo byogera otya mu luzungu tebirina luzungu olina kimugamba bwoti never forget the day you spend with Latinum in Bugisulandi Mbale. You enjoyed the whole night. Remember that night. Latinum yachidongoda almost 16 times without resting. So do all you do, but don't forget that moment when you were when you were in Mbale. The owner of that because that time I was with Gravity when we are going to Lambuli. So we fix some time and we visit them at the hotel. And we called. When we reached there, I found them enjoying every moment. Echisododo, Padi Chisododo. Yes. So never forget that day. So we are crying, enough is enough. Bring back our Chisododo. Bring back. Before goes into a dangerous mechanical government advantage. Government Don't let those man who uses this time rudacos. Those rudacos abo bampimpi they will use this opportunity to take your chisododo into a menstruation period. Nza amanyi obusonda bw'ekisododo kyo oba kiri kati mu mbeera ki tolina omanya omwana yakola ekisododo kizimbye bwekiti kirina omutwe kibugina ndeke ngendeyo gyali bintu ebigambo nga sinnabyerabira ngende nga mugambe ekibugina ngenda kukubira essimu ngenda mugamba kakati nze mama mbadde ndowooza sheno kanjikole nga bwe tugikola ateebe surprise jeva bw'atateeba kifa keki yange giko mama nanyanzi omukwano nkubidde amavidi nanyanzi bw'otateeba olaba bagenda kubizza awallahi ya mungu bilayi ate bw'otateeba ojja kuba okiriddemu n'olukwe wanjifulota akasenene ke nakukola ekisododo okerabidde ate bw'abanga akukyala omukwano tagenda nga kagulosipa tewamukwanira ku Galaxy FM nakulabye oli ne Nimrod ali mu Excel jangu eno mu ba medium oli mukumuweweta birevu ali mu overstay. You look me, I'm on my feet begging. Fresh and clean. Nimrod tasafukamira bwati laba engeri gye ndi fresh nyambadde fresh kululwo era nsindika Shifa aleete bino ebintu mu mukwano ogw'ekitalo nanyanzi bw'otateeba nti nze ow'ekisododo nze abikusindikidde mbadde nsaba keeki yange bagikomyewo ngyedongoddere naye bw'onteeba banaye babikuwe. Thank you for being beautiful. ngenda kukubira nkuwa obubaka kyateebye nga ndi naye naye lekerawo okuweeweeta abasajja ebirevu binkola bubi kiba kituuyana tikyagala kubeera activated nnyo kyo kyamanyira muntu omu kati nanyanzi pazo mwendi ne Shifa nanyanzi kansitule bulungi tubeerenga nanyanzi bino biva wa Latinum lati ow'ekisododo bise mu Sharifa guess your lover njagala ogesinge bwotangesinga buladi balina okukomyawo ebintu byange ow'ekisododo nanyanzi ow'omukwano laba wempandisa erinnya ly'oku keeki nti love you pink ow'ekisododo wawooma olusododo mama wanje flota abanange mikwana batola mu program omwagalwawo surprise your loved one munsabire nga tusimbula bana yagenda ssanyuka okutwala bambi obubaka boy child akaaba alaja n'omwana ow'obulenzi akyetaaga munange kati munange simanyi sheno yo nkozeemu eno kati munange katugenda tutwale obubaka naye ebyo ebyaba Nimrod tebyatusanyudde tetwabisiimye aweeweta abantu ebirevu nze ebyo ebintu biyinza n'okunyiza n'embisa zaamu nga kati
katugenda forcing a relationship eno mwina baba babiri nena nyanzi nkwagala mwana nawe okitegeera leta ekisododo kyange nkidongodde abo abantu bakuca nakugamba towuliriza bigambo by'abantu abantu balina enkwe Shira Price oyo akuba eno neno yali nange nga ngamba ebigambo sijja byogera nawe yali akolerera bawula simu sanyufu ku relationship eno naye Shifa alesa omukwano mulaba bwanyumye ali mu kuleeta era nsindise bino ebintu bikirize n'emikono ebiri nsuubira essimu yo mu ddakiika zitali zaawala ngaoneebaza katugende tumusange ebuziga ngenda kukubira mu 15 minutes oba ne location njibawe eyawaka eyiyo eyewuwe waka mmanyiiwo yandagiridde naye ate yambuzizza bivaawa ne mugamba kanzijo inoteeba tomugamba gye biva inoteeba sheno sho babimanya abatulaba Shifa bw'atateeba nze tugenda beeramu amazima kugamba erinnya bw'ateeba nimulodera ngenda kugamba bajja kugumya Shifa keki yange kanjitwale tugendeyo tulabe oyinza omuwaaniriza n'okola ki olala pinki ndi mu kusindika naye wallahi nanyanzi tonkola kino kiddamu kasente k'ekivubuka tuli bagole naye tetuli bagole Pinki nanyanzi ow'ekisododo mugambe ng'otunudde wali tuli bagole naye tetuli bagole yadde wawooma ekisododo singa this cake surprise went wrong bring back our cake ebyo bikola kubali abalala Pinki nanyanzi kekyo jagisesema nkuwandikiddeko n'akagambo ow'ekisodo at least wolabako soma manya tuli bagole nange yagambye mbunno kati buli bamunoonya nnyo tumulabu togaba bintu byange ajja kukakasa tukola surprise eno naye tetukola surprise tuli bagole naye tetuli bagole singa lawuma Pinki nanyanzi yawooma ekisododo abyangatana abutaabutana ne surprise eno tugenda kukwata keeki eno tugirye enaasigalawo tugende nga tugikasuka mu kkubo ekyo kiwedde tetukizaako ne mujje tusimbule naye nga lirupazo mama Faridi atubanja essimu nayogera naye ku ssimu essaawa yonna kyenjogera okitegedde essaawa yonna nze sikivangako kye nagamba essaawa yonna kati ndi mu kujjaawo bambi bano bandwisizaawo be nabadde nsanga confirminga kati ndi mu kujjaawe like 7 minutes ngenda bakushero hala kale mkwano 7 minutes ngenda kukubira bwe ntuuka ku shero nkukubire ongambe wenzira kale okay dear bambi tuyingidde mu budde bwe but she's humble naye nga batulaba tuli mu kugenda kutwala naye nze byebigambo bingi nabisobola olulimi nalwo lwennyini sirumanyi era abandaba mukimanyi nti olulimi ow'ekisododo okibunguna okigira nze nja kuwaayo ebigambo byange nkanze naye nga mwebale kubaako nyongera obajjukiza nti Hypex Studios bali awo Busaabala Road najja nankumbi niya Cobbins Hotel gwe wenna eyataaze okubanga ate oteekateeka omukolo nga toyagala kuswazibwa nga toyagala kubeera disappointed babayita Hypex Studios beekwate mukwano jangu obookinge omukolo gwo ate nga Hosh Fashions bakwambaza Hosh Fashions bambaliza ddala emikolo ffe jangu otwekwate noba yakupulaningira otubuuze aba Hosh Fashions otubuuze ba service providers ninza kukozesa baliwa tusobola okuteekerateekera omukolo ne tukuwa owa decoration ataakusumbuwe ne tukuwa owa ebifaananyi ataakusumbuwe ne tukuwa owa keeka ataakusumbuwe ne tukuleetera engoye nga tetukusumbuye buli kimu omukolo owa makeup nga tetukusumbuwe kuba ffe tukola ne makeup tukola ne wig installation byonna omuntu nga tosumbuyibwa okitegeera abantu mumanya otuteekateeka emikolo toli ku ground oli busy ffe twekwate tugenda kukuteekerateekera ekintu nga kiri super ate gwe omugole ate bakustressinge wenna embalabe zikujjule ng'ate ogenda mu mikolo twekwate mukwano tugenda kukuplaningirayo function
tukweba ashers tuleteba ashers abatakusumbuwe abafumbi abatakusumbuwe decoration atakutawanye everything ku mukolo gwo twekwate tu planning omukolo bulungi ku budget entono ennyo ddala nga sente zanseko buseko ate nga temwerabira Bunga Comfy Homes mikwano aba Bunga Comfy Homes bekwate ye bebokka abagenda okugenda okwebaka nga oyina emirembe gyo owulire nga wazimba oli waka olemena kufiiringa nti awantu just oli ozze kusulawo ogende like you feel at home. Bunga Comfy Homes bakebereko ku Airbnb kwebali ya banange neyogeza wano naye nga ndi ku bunkenke bambi abakoba mu birabye location tulina basanga Munyonyo bwe tusuddemukko ka time ate ne babanga beeyongeddeyo eri Makindye so naye nga tusabire tugende wa baby girl omugole omubwati bane obugole bunyuma hey tugende omugole Pink Rahuma Nanyanzi tugende omugole bambi tumutwalire keke nge chali fresh nga nebimuli bichali fresh nga bya pink in color it's good to be loved naye abakoba ina wadi bali abako tebawoneka kigambo ku kigambo wali best man liru puzzle mukwano ndi kushere buziga kati waba okushere buziga njiteko kati ndabese chimpi what anti ondagirira nga nzira Munyonyo oba nga nzira Kampala ngaddawa kuba nvudde Makindye Sekimpi nyina we mmula okay naye just shero giteko kati second nga bin opposite waliwo section nga ningadda e Makindye Sekimpi link nyina we nkiraba ngenda kujjukira yes nyina we nkiraba around oyambukirawo zeno zinalaba oyambukirawo kubanga kaliko home owekirawo akaliko ki Sekimpi mulabi homes kati mpese ku Sekimpi link okay kipenda sanga homes yambuka okay dear kati wona homes owekirawo zeno zakukiriro nyingire mu homes key hold key homes okay kale nyambukirawo key homes okay dear conversation kwa nangenge key homes chichiri Sumuluzo Homes okirabe T Homes I had K agambe tuwetere ku T hello yes mpese oli kutika tu uwe togenda kufikirira mu kati nolabe T Homes nanti nawe zenyini like the main house okay all right kale olabyewe nsanza amakuba 2 eryambuka nerikirira okay kirira kapande nako kandaze okay too hot hello ndi mupaka muyingidde kale kanze jawo then ndi kwambala wana then fulume kale bambi okay banangi nange ebigambo byebantumye njajjukirako n'ekimu byebigambo byebantumye sijjukirako nakimu ngenda kukozesa ebyange byennamanyiira buli omu asigaza ebigambo naye kati tugenda bakubira
bennyonnyoleko tuzze nno twagala kuzza mukyala yeekyanze lwa nsonga omwami ayogera nnyo. Omwami alina okufuga ku mumwa, kirabika ze zimu ku nsonga ezo lwaki yeetonda omumwa guno, nga omumwa gukyalemesa ffe abakyala n'abaami abamu omumwa gugenda balemesa. Naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios located at Busabala Road, najja Nankumbi near Cobbins Hotel. Ye mukwano beekwate obasanga ku 0754192434 oba nabasanga ku 0789343802 aba Hypex Studios ku lw'ebifaananyi ebirungi ne videography ku mukolo, buli mukolo gwonna gw'olowoozaako nga gw'omanyi nti mukolo ye mukwano. Ate nga bwe ntyo nyongera okujjukiza nti Bunga Comfy Homes, yeah, they are listed on Airbnb, balina apartments ez'omulembe, very clean, security, gulu, wifi, buli kimu. Ababunga Comfy Homes obasanga ku +1 6175952751 oba nabasanga ku 0701260881 oba nabasanga ku 0772461976. Ate nga bwe ntyo nyongera okujjukiza nti Hosh Fashions and Bridal bali awo ku Shero e Bulenga, KFC Shero e Bulenga wennyini awo we bali beekwate, bo bagamba nti basobola okupulaningira omukolo gwo bulungi nnyo ddala. You don't need to stress yourself. If you have no idea of the service providers boyina okukozesa ku mukolo gwo, abakeeke, decoration, kufumba, engoye, makeup, enviiri, saloon, as in saloon, oba bride and trade, oba muli over 20, saloon esituka nebakolako. Balina wig installation, you don't need to buy anything ku mukolo gwo, bajja kujja bakuinstallingeko kuva ku nviiri, jewelry, ngoye, makeup, everything. Hosh Fashion is mukwano. Ate nga bwe tutyo, again, if you want to advertise with us mu show zaffe zino ez'omulembe wano ku YouTube channel yaffe, mu programs zaffe ez'enjawulo, just contact us. Oba nga ate olina surprise gy'oyagala, oba olina gy'otutuma, oba olina story gy'oyagala sharinga naffe, otusanga ku 0782 10 15 69 oba 0702 56 21 57. Ye mukwano tuba tukikwasaganyizaako bannange. Ssebo gyebale. Tulinze pink wano, so tuulako wano. Kale tweyanziza, thank you so much. So I think she will sit here. Obanze ntule wano, she sits here. Sebwetyo bwe tujja ewuwo ne tufuuka bannyinimu ne tuteekateeka. Ne tukutegekera ne wootuula ng'ate gwe nnyinimu. The cake smells good. So kusanga, how are you? Munange, surprise. Munange, bantumye nku surprising emba ndi awo nga bankubira essimu. Nga baŋŋamba nkunoonye. Mutukuleetere ku birabo, ku keeke eno olyeko. Ani g'osuubira? Tewali? Bannange. This person akwagala muli mulaavu. Ani gw'oli mulaavu? Siri mukwano na muntu yenna ndi singo. Oli singo? Tolina gw'osuubira? Tolina na gw'oyinza kuteebereza wadde? Tumukubire essimu. Simanyi musobola mukubira. Kubanga simanyi. Ate nga nja mugamba thank you kubanga this is a good gesture of a pink color. Katumukubire essimu tulabe yaani. Gutolina na gw'oyinza kuteebereza. Abantu beesiba ku bannaabwe. Sirina mu relationship na muntu yenna, so tewali wasobola kumpeereza kintu kyonna. Kirayinza kuweza surprise. Ate akumanyi okulabaho. Kale mukwano, sanyusa okusanga. Kale mwe balina mmwe kunnyaniriza. Katukube essimu bannange tulabe. Eyatutumye. Naye nze gwe bantuma nsituka. Nenoonya omuntu, I'm glad tompadde buzibu. Oli mukazi buzibu nnyo bwendi. Era sorry tuba tuyingiridde mu budde bwa COVID. No, ndi fine. Just nkyalinawo eddakiika then ngende nkola ebinnakwasaganya. Kale batulabe wano yatutumye. Bannange abantu beesiba ku bantu nga yatugambye bingi. Ndiki? Ayayaya. Yagambye ammanyi.
yaganye tulina wadde tonnaba nakundagirira yabadde agenda kundagirira Eh. oba nze nkulagirire gyali oba mukwano gwange yagambye mbubbaawo aneda sina musajja ngatakwata bannange ani agenda kukwata mbubbaawo kyokka nze sina Bannange. musajja tolina yo single very single bannange ndi single nnyo bannaye era abanzija ku lujja mbeeri eyo nga application muzitegeka kubanga omwana mu ali single kufa kuba single bw'oliko sivaawo awo ndi single nnyo nnyo very single maama kyokka naye adde amanyi olina omumuteeba mbu oli serious wallayi yakugambye mbu ngenda kwogera erinnya lye mbuno nga tomaze wadde naku nga mukwano gwange oba nga tudeetinga mbu nga mudeetinga asinga abadde mukwano gwange naligezezzaako Bannaye. kuba nina emikwano naye confidence gy'ayina n'ekifo kye yeewa mbuno bw'anaasoma yagadde waliwo tukugondezeemu obubaka no ku bigambo mbu waliwo ebigambo He I can't can't live live without you Pinky era nerinnya ndabaganya oddimpita eryo erisembayo Yatuwadde naye temuwulira obubaka. ku keeki kuliko ki ne ku keeki kuliko ebigambo bye bimu love you I love you Pinky omuntu alabye bannaye mu Uganda yaffe eno bannanga abantu bongedde okwagala pinki bane mwebale kunjagala mweyongedde okunjagala ndowooza mwasazawo ne mugamba kati eno period yonna tugenda kukwagala and I don't take that for granted bannange omuntu afuuse omuntu kankubire bestimani alina ne bestimani emikolo gyawedde dda kuliko ne bestimani omugole yabulako omugole yakyalimu obuzibuzibu naye nga bba abagole bali redde kutwala nze maama okwetegekaliko kankubire ku bestimani we kuba tebeeta bannange nkubira omugole omusajja takwata njagala mubuulira amawulire agavudde eno omugole omusajja mukubire wuuno munnange omugole omusajja lunnabe ono neddoboozi lyani ndimanyi oyo lunnabe kati ono ye bestimani lunnabe bannange omukwano pinki nanyanza w'ekisadodo bw'oba otugoze n'otubalisiisigana ago nago amawulire nga tugafuna tubadde tugenda fotro nga tudde e Kampala oli bestimani wange munnange omusajja yazze ekiro ewange naŋŋamba agenze waabwe mwankole kutunda byonna byalina alabe ng'akukansa ekimanyi omuzanyo kati mugutuusiriza ddala ku levo ya waggulu muzanya ekintu nnyo kyo kati kituusizza naye munnange mbuwasuka obuwoomi ye aliwa yeeyogerera oba yuno wano ali ku kibaawo bane yatidde takwata simu yange naye nze ŋŋambye geje bati omukolo gwawedde dda bestimani bamutegese abajja ku mukolo weetuli omugole ye obwedde oyayana kuwulira ku ddoboozi lya nannya yimiriza emmotoka yimirira wali maaso ogenda okudda ewammwe mwankole bakuziike ng'otegedde olumba olukusa ennannyazo w'ekisadodamu bw'asaba kukyaki yakola ki byonna aliwa ye wangi yuno apakinga wulira mbu apaakinga yaguze emmotoka opakinze gwe ku lubiri lwa toolo tukuba kalansi tukuba emotoka wange yuno okusinzira enjogera yaabwe batulinaanye wetuli tebatugoberedde basala wendi enjogera eringa bageza ne basala wanjimu kusifa munnange omugole ndi naye omugole agamba ali vere singo natekako ne kavere vere singo naye nga nteebye akuteebye wamma omuteebye ekyo kinyongeramu amaanyi ati mukwano wetwogerera wano omugole abadde wetutuusa atugambye tumugambye atutumye ebbaawo n'agamba nekirala siri mugole toli mugole nekirala mmaze kuwulira amaloboozi gaabwe ne mbategeera ledi fulaga zendagala tinamunanyansi naye kifa wanje
Omutima nga gweyongedde okutya oba agaanya agambye anansonyiwa. Kukyaki? Mbu kukyaki tamanyi kye yakola. Lwaki wamukolera live n'okusinga? Ate eggulo namulabye ng'alina ennimulodi amuweewedde nagamba mbonoonya ki ku nnimulodi mbu yenna munene ali mu overstay. Mbu ali mu overstay nnimulodi. Omuwa okuyinza ngaani wagendako maka g'abannannyambi n'okyala? Nze ngenda kukyala nti Atakyala saagala. ako kentandise owomukwano Nanyanzi agambye mbu tokyala owekisododo bambi owekisododo kyange tonkola bwotyo owekisododo asooka ove ku ssimu gwe owekisododo Nanyanzi wangi omusajja naye nga kakala nonzekeko webale kulonda kala wa magezi gabadde gazze naye pazo omwana oyo lwaki temutwalako lwaki oyagala nnyo okukolera muwulirize wangi anti ndowooza omwira ayogera tasirika lwaki tomutwala mu rehab nange kyengenda okukola nze n'okubeera nga kati ndi naye wulira Nanyanzi gayi byakola afukamidde gye tubadde omanyi afukamidde mu bantu. That is obsession and it needs to be treated. He's obsessed with you. That's obsession and it needs to be treated. Ayetaaga ogendako mu rehab. And it is a serious issue. Gye mbasanze badde balina mu kwegeza mu ngoye. It is a serious issue. Ngojeke. Mbasanze mu boutique nga beegeza mu ngoye. Nga twagala tukulabikire bulungi. This is a national matter. Mutwale mu rehab. Ekyo kirwadde, that is a disorder. Nenze bwe mulabye ndabye alyokke nga laavu gye mutawaanya. Latinamu agenda gwa mu mmotoka Nanyanzi ddiramu Latinamu. Oba tomwagala tomugoba ng'amugoba mu gurupu ya WhatsApp. Nanyanzi engeri nnyingi gy'oyinza okwegobako Latinamu. Naye Latinamu agamba omugobanga mubbi. Omugobanga mubbi ekintu ekigenda okumala Nanyanzi onaawoza otya ng'omulambo gw'omwana ono tuguzizza mu ankole. Tetuganye nti wejjeewo. Latinamu singa mmala n'enjawukana naye mu mmotoka mu ssaawa 2 abamufu okuva kati. Anti mutwale mu rehab lwaki ova waali ng'osobola mumutwala mu ddwaliro? By the way, this is Nanyanzi Latinamu olumuwonya luli yagamba wabinye bwakulabako bulabi. But becoming so serious. Era wangambye wangi Just know ndaba kuwe Kisododo just kala ngambe Latinamu wange Mr. Kisododo ngenda kukakana agenda mdwali ngenda kukakana wacho kana hopo si bulungi nno nze byonna mbyogedde byo wantumye kati yo kecha ajikiriza n'ebirabo bye tumuwadde keke yo ngenda jirya nayo mwana mutwale mu rehab ate Nanyanzi kecha ngirite katogenda kuddamu kuwa Latinamu ku Kisododo naye Nanyanzi keke eyo ewuuma ng'ekisododo kyo ate sigirye omanye nti wampoomera walya kati ebyo bye binyiza Nanyanzi Justin nze ndaba talina buzibu just rehab ya bigambo omuntu akola ebyo ekintu bwe kikuwoomera mboli obsessed with rehab obsession netandikira when you what is Kisododo omanyi Kisododo chechi nyumba yonna byatulamu nagijuzamu ebifaananyi bya Nanyanzi biri mu kisenge byonna mbitindeti oba Nanyanzi wamulira kasabbuuli oba Nanyanzi wamulira kasabbuuli Nanyanzi yandogalo namulaba ng'alina akasumbi okwo ku intaneti yanjabbala ndowooza omanyi akeberako buli budde buli gwosese naye olina ng'alina akasumbi ate nno ono muvubuka n'okuneefuna omwana oyo lwaki tomutwalako mu rehab ndi serious nno nze kyembadde nsaba Nanyanzi keki yo ngenda jirya kyekituufu anti rehab ya Latinamu yeggwe pinki Nanyanzi otamuteebayo yagambye otamuteeba ate neyeetimba kuli
kati yaffe yeetulumye kubanga tegenda kudda ye mubisinza okunyuma keeki yaffe okugenda bweti ekituufu kinti keeki yo ngenda girya era mbaweereko ne advise oyo mwana mutwale mu rehabilitation keeki agenda girya advise gira ku keeke advise ngenda kugiba olw'okuba mundeetedde keeki omwana mutwale mu rehab agende yeetaaga buyambi. This is a national matter. This is kimanyi kifo posting ono omwana mutwale rehab ye ndowooza owulira atagamye mbolina n'akafumbi nogenda ogenda omanyi ffe tulina yalina intagundi gye yakola nagamba oyo omuntu oba ogenda mwekuliramu nendowooza byakusaaga njagala omukyala Jessica lanzikiriza kalampa akasemba akuwa akasemba walya kukisododo ebigambo bino Nanyanzi wakutwala mu kooti osobola okubijulira oba ekisododo wakiriira mbirooto oyinza okusaba kyotazamugambye oba ekisododo wakiriira mbirooto olina okubeera nga waloza ekintu okukisaba n'omanya obuwomu bwakyo. Nanyanzi maama kulwa abakazi muli bazadde mulina omutima omulungi yatinamu bwoba wamuwako n'alya ku kisododo n'agwa eddalo n'akidongoda agamba lihabu ye yeggwe jangu akulabeko agamba ne bwe kuba omulundi gumu saagala mulaba nno tasala wendi nkyaseka olaba ebyo byagamba obutasala wendi kwali akyalina obusungu naye ebyo byensindiso olaba abikiriza ekyo kiraga nti agenda akakkana twongeremu nya bw'onaasindika ensi yonna newe ziba sente nja kubirya naye siina kye ŋŋenda kukola kati weetonde ssebo Nanyanzi ow'ekisododo ngenda genda mu rihabu naye rihabu yeggwe rihabu yange saagala kubiwulira amala okusalako kano akasododo yogere mu luzungu Nanyanzi wulira mbo bakwogerereko mu luzungu oluganda olukooye yogera olunyankole n'oluzungu weetonde mu lunyankole kati akyalusonda nga mu lusonda kusiimuulako kasododo akasododo ndi mu kukasiimuulako keeki ngirye ng'ewooma agandi ali mu kukola batya ali kusiimuulako kasododo akagambo kano akasododo alikeeke nga takaliddeko omuvubuka sinakyamwagaza nyinyirisha ndi lunyankole kuba oluganda alabika mutwaleko mu rehabilitation oluganda taluwulira tukyuse ku lulimi omuki wanje Nanyanzi omuki wanje omw'ekisododo Nanyanzi Pinki ninkusaba ninyo omusiiza wawe omusigazi wawe walongo jaga ngenda kyesi nkukwata ajakufuluuta omulundi gumwe owayenga wabadde oweereza ebimuli tewataddeko ssente saagala nnyo bintu bitaliimu ssente omukwano Nanyanzi byengabe ebyessente atera obbiraba zimaneetawa keeki ngenda kulyako kabisa tugenda kisula kuba kati bawandiseeko ebyekisiro neswaddewo mwandawe tuswaddewo mwandawe naye next time tujjagezaako tugiddemu ebimuli biriko I love you Pinky n'ekimuli tekuliiko kintu kirala kyonna kya kisiru yenna abiweereza neyanziza wali ku simu wano si yenna neyanza Pinky and they look beautiful. Yeah, this is so pretty. And oyo namunyigidde mwana just yati yagamba zibiteeke mazzi birwewo atereze n'ebigambo bye byayogera ekitegeeza bwe yeetereza no yo mukwano gwange baida we ngenda kumusuulira n'engoye ze tubadde twegezezaamu amakanzu kambizeeyo pazo zaayo oba nfunirayo omusajja ali serious emyaka nga 3 obimuwe mujje mu mpase tojja n'akavubuka Nanyanzi ate okwo kwe bayita okubeera nga just oyagala muntu afe osazeewo afe lwaki ompalawudi yabo otyo
ompala udira bwotyo oba okikola togamba nakubawo bubi awo ewawe wakuba ngera wakuba bubi oba kyabulamu okubeera sinnabakola ki kawe mubeera nga bobanga bateddemu kakalyo kawuli nze yagikoze bwayogera edduuka lyayogera linsala eddoboozi linsala nzenna kifa wanje kifa walayi woovaawo nga tansonye nja kumanya nti naawe ogukulira sayidi eyo ekituufu kiri nti sina muntu gensobola kusonyiwa nze kuba tolina kyewankola mwana abantu bange bankubira bagamba nno balowooza 2 katigezako banye natoneza omuvubuka simanyi byayogera sibiinaako control nebyakola sibimanyi ekitegeera omuvubuka yali akudongozeeko ekisodo anedda mukwano mbirooto byozuukuka yesolwaki mbagamba mumutwale mu rehab kati yakikutte ekyo kirinakiteeka mu mutwe gwe nakifuula reality kati yakyogerera ddala nanyanzi nze naawe tumanyi ekituufu nti nanyanzi nze naawe tumanyi nti tweyagala yenga alinaye tukimanyi titweyagala naye kati gwe okuyimirira ku tv nogamba nga bwe saakudongoda nga teteryakikubuuziza mba nina okubakakasa nti nakudongoda nanyanzi ate wampoomera ekisododo ate sigenda kulekeraawo nkyasiikuula nanyanzi kati enkyangenda sindika owa kyokuleeti nanyanzi ekamu ebigambo kirabula mbu waliwo ebigambo ebyo byatategeera ebyali mukaama akaama nanyanzi ge yakuba ekisododo latinamu tukoze tutya ngenda kusindika kyokuleeti yona naye nga tuvudde mu byakishifa eyetisseka nanyanzi kyama kye kimulimu akiwe ku bakyala banne omwana w'omukazi agenda gweddala olw'ekisododo namunaaza kayayana oyo sina kayayana waliwo ekitali kituufu ffe ffenna batukyaye twagadde ku bakazi ne batulekawo naye latinamu agenda gwadda ne mubeesonyiwa ne bagenda nayo naaganye naye lwaki olemeddeko kyamaki ekikulemeza ku nanyanzi oyo mwana bamunaaza latinamu oyo mwana bamunaaza akantu kati tebakakaita kannabwoya akadagala bakaita kannabwoya akadagala bakaita kannabwoya tibamunaaza asikiriza ali attraction nanyanzi mugezi asoose waffe tulye tobanga bamuteereddemu kalaavu poshoni kati awo tewali buzibu naye nze nkyalemezaamu nze ne wannaŋŋaana kifa sinaba kutuuka kule nze mukazi wange mwagala n'ow'ekisododo nja kufa ngenda kufiira ku luguudo nga mupiira muyimbireyo akayimba kifa tokiburandinga njanyiga ate mbuto kiburandinga ekigenda kugira mundeke njiri emirembe muyimbireyo akayimba kifa mene nange justice for my client mukwano makuwulira susuuta bwomala okususuuta weeweeta kawolongojjo omwana ageze engero n'ebisoko yandogodde kibugina tugende tuzina amazina g'ekisododo empola tomukuba nti oyo omusajja nkyalina ekisododo ku dansi flow inekonkono njagala nyikwalina ekisododo ku dansi obuyimba bwayagala nawe bwoyimba ayagala muyimba nti mugambe wamma bwe abasajja banne bye bakola sina nsonga yakina n'omugamba terezaamu oyo mulenzi bali basajja oyo mulenzi kana kayimba mbu mwenenene my woman my priorities my do you know I play for you I play for solo for you my darling naye omwana ali mu kisodo promise you simanya biki yako bwe buyimba obwo naye kati owulira byayimba mulenzi nikyalina ekisododo ku dansi fulaako kya n'ebisoko kale sinki kamuyimbira ak'oluzungu saagala tayimba bambi yimba kagezeko ak'oluzungu muwa omukisa munyumiddwa kanembo kubanga kitegera bikibi bulira oluzungu agala mbiwulira nze
Pinki ngenda kufira munga wallahi ojja kunjagala kuba nti wandoza. Kipandi woba wali ogenda kunsuula oti wandindozeze ekintu kyokola kintu kibi towaako omuntu nga togenda buno okuwa kuki ekisododo omuddo gw'embalaasi kyonna kyali kitobye. Omanyi ffe tulina bizibu birala naawe olina ekizibu nze kifa byonna gwe bikiriza abikuvune naye ku lwange omwana oyo alina ndyetisse byonna mukwano bwantumye ng'onneesiawo we bajja badde batidde obutabateeba obutamuteeba ngaani ssebo nyanzi ow'ekisododo akudongoda Nannyanzi kawulire era kati muna ekeeke we bayakuddayo yasaliddwa dda n'eriibwa bagiyisizza mu bwangu egenze bwetyo ewoomye babuulire bannange ndabadde agamba batugendikireko kitumba olusigireko ambi tetuwolesezza bukopi naye bampe ku keeki ndiyeko bazagalalyako bannaye ewooma ayi keeki yaffe ogenda bwetyo yonna batukuba omwenda wakiri tugikuleko bannange kino ekisobozo kya Nannyanzi latinamu bw'aba alinga ku shere buziga tumudwe ku keeke ku shere buziga Nannyanzi togenda wa omukazi alina obusungu ajja kunfuna ate yaŋŋamba oyo waabeera omusungu wava abeera tavaamu bigambo oyo Nannyanzi abeera munyiive ayinza okutuukira owulira bannanga Nannyanzi alina emikwano gy'aba ekisa bagambye bambi baleke bajje bali wano bamwegayirira Allah the in-laws ahiya bamugambye bambi baleke bajje bambi bo bakwatiddwako Jessica wamugambye nti I don't want sikimanyi tonsibaako bigambo byonna Nannyanzi kyenjagala njagala ongamba ti kale jangu oyimire kale nze nenkulabira akulooto oba tuyagala kale oyimire nga muli mulongo distance relationship naye atiristi nkulabeko mazima agenda tukuba agenda kunfumita kuwandikako kali akagambo mbu surprise went wrong it ended in tears mbu surprise went wrong it ended in tears that never existed. Ekigambo kya luzungu baza akuvunulire naye Nannyanzi lwaki obeera weesiba ku never existed buli dakiika never existed lwaki ng'ate omanyi amazima amatuufu amazima amatuufu togamanyi Nannyanzi nakwagala n'omutima gumu ne kati nkyakwagala buli kimu kyendi mukukola nkikola lwansonga nkwagala naye kinkwata obusungu wulira akugamba nina omuntu gwe mmanyi yiyigenda boba oyina solution ye lwaki tubonaabona yali ayina n'abaana mu muwala nga bali mu relationship ngera ex we nga ye baby daddy we naye okimanyi abaana tebali b'oyo muvubuka teyabeerako mu relationship n'oyo omuwala tewali naye nga kyagamba abantu nga ye yakiteeka mu bwongo bwe n'ateekawo nti bazadde n'abaana I swear nakiteeka mu bwongo bwe ne kigetinga into existence nga ye mu bwongo bwe kyaliivi nga abantu bakozesa ebiragalalagala kati oyo omuvubuka laikaddeawo n'alowooza yaliko mu relationship nange olw'okuba nga twabeerako ffenna bino byagamba mbu yawooma muwoomyo bibyo byalajana bya mbirooto abirowooza ayimagininga kati waliwo omuntu kifa ayinza okukabira kyatadongodanga
waliwo omuntu ayinza okukabira ekisododo waliwo ayinza okukabira ekisododo kyatadongodangako ali mukaaba yimirira kuba togenda tutomeza akaaba mukaabi nanyanzu tuyamba otubuulire wooli guno omusosongule gujje kukulagako gukakane bambi dakiika nanyanzi nagenda nze mbagamba mujjenga buziga ku sheera awo nze kubuulira nanyanzi tuyambe omwana w'omukazi agenda kwetuga nanyanzi Pinky, sigendayo, Pinky baby. Sigenda wa mukazi, my love. Genda irira byamusonze, sigenda wa mukazi ajja tuvuma, mukazi ajja tuvuma. Agenda kutuyimbulira abayali. Bosanga ya asamire ye waabwe. Ayinza okamire y'abannanyanza abamu. Yo bensanzewo abamu ku famire bo babadde si bazibu nnyo. Sigenda bannanyanza sigenda bannanyanza wali omuwadde agamba keki tututeeka tuteguli yadde omutwalo kati kandeete soda kale n'omutwalo ogwo gwagamba ngezezzaako mukubire Pazo wamma ngezezzaako tukoze ekisoboka omukazi mugira oyagala kugendayo basuube naye kati kifa omukazi yagamba nakati kale kanette kale wama musiibule nga friend ogambye kale mwina kali ka element ka friendship musiibule nga friend bwaba kyali wanga omba simwinaako kati tandi wama bitandi kirizaako kakuwadde aka friend mpola mpola soko kakirize koto wakana nkusalira magezi bani ba friend aba family nno baagala nakulabako bote balina buzibu wamma mumuwulirize mwogereko wano bafrendi be bambi bali wano bamugambye ekirungi kati ono inayo n'abakuwolereza eno yo tuterezezaayo kakatonotono kati soko kirize kagambye nga friend kakuwa obubaka nga friend wamma mu obubaka nga friend omubaka buwulirize towakana akwagala naye n'atayagala kikulaga kati nga ne bino bikendeeza ebya live ebyo byewakola n'oyogera ebyama ebyo aba atyamu nedda okubanga omuntu ayogera nnyo bw'atyo bino bye tugamba nti abakazi omumwa gujja tuddibya naye n'abasajja abamu omumwa gugenda badibya kijangu neddamuwa obubaka bwa friend just kale abadde nno yekyanze ng'atambudde bukkiriza obubaka bwa friendship as a friend wamma as muyimbi muno artist munno pazooliwa njagala pazo baagala gwe best man nanyanzi anooliwa pazooliwa nanyanzi ndi wano guno omuswaswangule njagala guleka ku poliisi nzije munyonyo kasooke nkutereke ku poliisi y'okusalaama munnange kanzi naye kati kati gyensindisa tegyayagala ali naawe anti kati ate boolaga nti okopiwalira keeki omukazi byebiwunyiza ne keeki omukeeki ogikopiwalira kapita afande sinisayiro jangu mukwate natina mumugalire ku poliisi kuba agenda kwetuga nkuleke ku poliisi y'esalamodi ngende ndye keeki nfunewo ogerereko omugalire ku poliisi ojja olyekeekoddeyo oli wambu nno pazo muliwa ndi wano kumutwala ku poliisi ya salama we mugira mu motoka agenda kwewa obutwa muli side ki njagala just ojja olye ku keeki oyo mulekawo ku poliisi ojja olye ku keeki yange oli awo kati bakwata wali ku gundi munyonyo rawundi bwe bati okkiriza guno omuswaswangule nzije nagwo leka bandira bagulokingire mu mmotoka jangu naye omulokingire mu mmotoka yes jangu naye yo mulokingire mu mmotoka omukazi njagala osooka omuwa obudde yeerowooza kuba munyiivu pazo wandize nga nkyali wano kati kanzije natina mu kugamba ebigambo bino togenda kutabula mukazi omukazi bw'aba akukooye aba akukooye omukazi sooka omuwa obudde asooka akkiriza ate nno bakyamuwadde n'akafriendship ako omukazi bw'aba akyakuwa omukisa okumwati pazo naye omukyalo n'alina program wadda bambi musobola okutuuka 10 minutes mu dakiika kale oso
you fazo ntubadde balina okulaba ejjo ne batakulaba tubale tusaba mu 10 minutes ndi mukujja guno omuswafa wagudde eddalu muggalire mu buutu gwe jangu kale kanzije kale kubanga keki yekituufu sina tonyala jjirya naye nene bambi akoze nene these are 5 kgs abakoboogera ne ogenda mukola otya no problem alowooza no yasoose problem nno yennyini olowooza yasoose gwe kizze kibaawe kati ate oli omusajja yali annemedde ku bantu okyali mwana muto I remember nakugalira mu nyumba omanyi nalaba story eyo nekaba n'amaziga n'obsession ate nno nkusesa ati abantu bonna abeera n'obsession nange baba tebannankwatako okakasa I swear simanyi lwaki simanyi nalaba story eyo bambi like I just imagine omusajja yali too much ng'awulira ayagala ng'awulira obulamu bwe bwonna budipendingira ku nze naye kati ate oyo ye ate abantu abamu no balowooza mbu omukolo byali bya stunt nga bo balowooza byonna ne bino kirabika kye balowooza because multiple people have called me nga babiŋŋamba kati nze siina story nze siina budde bwa stunt banaye mbana nina na bingi byendowooza okuddawo okutandika olowooza how to create a stunt siina budde era n'ebyala tina mubiraba gye byatandikira oyo gayi yavayo n'abagamba ninako ki crash kati ng'omuntu ali ize omuntu atalina buzibu tebyatandikira ku live omuntu atalina buzibu ne mufuula kyali wange ne musembeza netugana ne mu studio netukola ki oluyimba nze era oluyimba bwe lwaggwa ne ngamba okay kati eri closeness ebaddewo erina okuvawo because ebaddewo because tubadde tupromotinga ki oluyimba kati ate we bambuza ku interview nti mudatinga ne ngamba si mudatinga nze nina omusajja gwenjagala ow'ebirooto byange ate agaana okujjambula mu bwangu olw'okubanga alowooza ndeetinga akavubuka nze ne mbagamba sikola ki sikadeetinga mpulira kati ndowooza ekyo kyamuofendingamu ng'omusajja kati simanyi because ngezako picturinga bino byonna bwe byatandikira sikola ki sibiraba nze badde by then nina n'obusungu naye kati because of bazadde bange be balowooza nina abantu abandaba abandowooleza kati ejjo wankubidde ate ndo nayogeddeko ne lunnabe naye era nga naye tabimanyi sibimanyiikira kati weyagambidde gye yakulaba ndoza nga bakemekereza balabe obona abarawundi nemugamba naye jjo nabadde ki nabadde bize lona nayingidde sawa nga 9 ewaka ezekiro saafunye budde ate nga ne leero nkola ki nemugamba ne leero ndi bize nyinza obutasobola kubaawo era nange nabagambye nabo nti oli bize like nyingiridde mu time yo I told them olaba tubadde naye wuuno afukamidde ne ku ttaka wuuyo ng'ategeka ebintu ng'abitegese obambi kyokka kavubuka kato kalungi kasobola ofuna omuwala akaagala we kaddamu amagezi nga sinzi laba best man naye gwe lunabe musajja wabuvuyo yeetala okufa emikolo gimuwuuba obalabye n'edduuka liiryo butiiki obalabye babadde beegeza mu ngoye ndowooza era mulunda bengenda mumuleka kuba nina kati okwetegeka nina ebiddako simanyi ayinza okujja n'ako akavubuka ate nolufuuka olutalo olulala tajja kakutya nkimanya ntya akutya bambi engeri gye neekaringamu anti its like 10 minutes nedda bambi mulindeeko akutya just dakika nga 10 tuke wali ku Galaxy akutya oza tulali tubadde naye gozaki atidde tujje lumu naye nda kabadde agala kujja wange atimanyi badde nja muyitira police atidde n'agamba shifa musookeyo erindako yabadde alina okujja ewange mu programu ndagambye shifa mwe mugende nina interview taata kale it's just 8 minutes past our time so I can utilize like 7 more minutes then netugenda
So Bulichimba said like what you're going to put on everything. Wait, this thing is serious. By the way, Uganda abantu bamanyi what we call obsessions. I've overwatched those movies. Abantu abalina obsession. Yes. New. Siya so nina ne yajja ku gate yange naggulawo nga ayagala yingira mu nyumba yange byampaka. For real. I promise era naye ne mugamba blood ngenda kuyitira ki. Ngenda kuyitira police. I've encountered such people before. Hey, so si chipya kati ate just nti echipya nti ate bo babadde tebannafuna audacity ate bobeere ekyo like noba friend no bagala relationship kwamba denga bwo mudragging to the friendship part kirina kimuvaamu because era in the beginning oyo guy abadde chali wange zisokulaga ne messages ze kati ate ne saawa zino tayogera nange ate ayogerera eri bali okitegeera olaba messages zange nono guy zino bya friendship olaba I feel what you're going through, but I'm just I have lost my grandfather. Ate wano oshitegedde nali nfiiriddwa okay nga mwogera nga ba friend okay oshitegeera nga kyaliwo bwabeera baby we omugamba hi baby how are you in fact waba baby wange ne kukuziika tugenda ki fenna hi bad girl chiri kitya you get my point temuli mu relationship temuli mu love hi hey should I confirm the interview yeah nga otutambuza luyimba call me because I'm trying your phone but it's not going through nimuwelezera ka screenshot can you come on Thursday with Latinum and premiere your song yes okitegeera it is all business hi where are you hi today we should do a live and some content if you are available konze okay naye nangamba okay temuli bya baby temuli bya honey temuli mu bya love ndowooza olaba tomorrow we are live at NTV olaba mu message eraga mbu nera waliwo ekintu nothing there is nothing hi good morning do you have programs today no like interviews no okay yeah you get my point this is July message zenkulagaza dda nti ebintu bibadde bad girl I'm with my grandmother she ain't fine oshitegeera bintu nga mwogera nga bachali kakati eventually out of the damn blue love omuntu ali ku internet abagamba mbu ali mu love nange mbu tubadde mu relationship omuntu gwe mukoze ebyo byonna byayogera mubidiscussinga musobola n'okwogera nti banaye last night was ali mukwegeza na mungoye za mikolo naye wano omukolo bagambye bano ndowooza olaba nasemba okwogera naye nga ntadde oluyimba lwange olupya olwalabisa muno ne muweereza ki link era nga kyaliiwo n'alulaba nagamba amazing work full stop siddangamu kati wano e period we nakolera interview ne bagamba nange oli siki he's not my boyfriend chali wange ndi single and then eventually navayo natandika okugamba ensi tinze naye tweyenga oli mutuufu nkutegedde nnyo ontegedde nze nkutegedde kino kibayita obsession he's just obsessed simanyi ensonga ki nze ngambye mwana lwaki temutwala movie weerinna erimu ne Beyonce yagizannya bagiyita obsession enjimanyi I know the movie kamusege nga kesibye kubba wa Beyonce mulimu nono gayo omuddugavu yani film yabaddugavu specific aloba yali ya Tyler Perry Tyler Perry's obsession so mtu abayo otegeera kibayita obsession at least if you watch that movie oso kitegeera kati mwana sikitegeera nze kyenagambye ne keki n'ebirabo ndi wakubirya kyekituufu era bwanaleta ebirala nga nabyo tubirya bize ne sente baba basobola bampe bayite babagulire kakati olaba nkitegedde nnyo kyenagambye bano nti omugole gwe bali mu kwegerezaamu engoye yakimanyiiko muyingire wano eno kuti homes kyenagambye nti omugole yakimanyiiko kuba banna bagambye kino ekigambo kisododo kitegeeza ki banne banga oba obuuza omugole ne baba omugole ayinza obbeera awo nga naye tamanyi kyekitegeeza sibimanyi nga bamugamba alina ekisododo nga naye yennyini kyo tamanyi kyakirina nange ndi lost neŋŋamba abalabi baffe batubuulire batuyambeko okuinterpretinga kati nga we mubiraba eyo ku media nange wembeera wane wange ngambira n'obiraba bulabi sibimanyi I swear
mbiraba bulabi nga namwe mbiraba obulabi nange kati nina abantu abangamba try and protect yourself. Your brand is not built on stats. I am not doing no stunt. Things are just happening like nawo birabanga bo obuzibu obuliwo nti atenze di public figure nti bigenda batuukamu mu birabe. No, it's not me alone passing through this. Abana babiyitamu omusajja nga tomumanyi tomwagala obadde kyaliwe naye blood nakwesibako ng'akayinja nga tobagenze mu kima. Bamunonye mukwate omugambe waliwo amunonye awo mugaye bamunonye wabweru awo okitegeera olabye bayise mu bwangu n'eddakiika meka ttaano teziweze abeere muvubuka nze ndi serious by the way okitegeera kati otegeera frustration gyenjijja naye omanyi nti ate muvubuka mulungi nnyo waliyo abamwagala abawala gayi mulungi nnyo naye yeesibye ku mwana gwe katubateekemu okoze ekiki ate yakikoze ekizibu mu ggwanga jangu otuule wano wamala ey'omukwano omungi keeki tiyajjiddeko yadde ebimuli tuwemuse yagiddeko sente zino manitawa kumba omuwala gye tujja ebirabo bulijjo abiraba byenkola ki byengaba naye babimuwa okusinziira bwendaba ye latinamu singa ssemu wano akawuzi k'essente kati latinamu agobeddwa temuli yadde olwataano mukama katonda wange shifa ate nange nabadde mubi ago amagezi nanyazi ne bwatugoba ye latinamu agende yeetuge talabawo bwa sirias ngenda kumugulira omukowa gwa 5 n'obutwa bwa 3 yejjembulamu bwensonyi nanyazi latinamu agamba woomanye ekisododo ekisododo yakidongoda mbirooto gwe abasajja mubaayo bwe mutyo nolaba omuwala n'omukuba ekifaananyi n'okuba obufaananyi n'obwoza latinamu mulese ku poliisi musibe muggalire ku Salama Road agamba okufaana obutanyagwa nanyazi waakiri amwongeremu omulundi gumu ekisododo adongodemu naye olaba nze amagezi gemuwa omwana mujjanjabayo n'obsession ate tekiba kirwadde asooka kakkane latinamu mulwadde asooka amufuule friend kati nanyazi osazeewo obutaddira latinamu we nabeerako ddi naye buyise bulwadde nabwo kika kya bulwadde latinamu agobeddwa sibeerangako naye kati ate nze nkoleki agamba ekisododo yakidongoda nedda mu birooto bye mu birowoozo bye ne mu ndowooza ye si mu reality bwatyo bwangambye nandagana messages bakomaogeranga bafrendi mulaze messages mwakubaako madde tulabeka nkulage bwe bakomye okwogera olaba oyo gayi nga 25 August 2023 latinamu mulalu nedda ne message olabyemu messages eza laavu agitulaga eno ffe kiriza zino zonna nabeka nkulaga n'omwana olaba hi bad girl kiri kitya amuyita na bad girl mu message temuli kintu kyonna kya relation temuli yadde bannangirawo mapinki nanyaze yawoma ekisododo kiwenze maama ayiwirukeya okusinzira naye bwokiwulira kubanga kakati ndaba asindika hayi kuva 2023 mutya mu inbox yaza mutya kyenda byakutya nedda kyenda byamutya nanti kati yagenze ku internet nabyo nze nnyina okusododa ekisododo kya lahuma pinki nanyazi zalina okukidongoda yagamba tayagala kaana kato mwana muto wewato nze muntu ayinza okusododa ekisododo kya lahuma nze ensi yonna ekimanyi saagala bavubuka bato nanyazi oyo latina mugoba bwendi ani agenze kukyusa national ekikigwe agenze kukyusa bambi okumanya latina mubakukyaye bampise nekeki gyewaweerezeza njiridda eyali best man nafundikira nga nze mugole
naye omuntu abonyebonye naye bannange abonyebonye kyali waffe akyayiddwa ng'omwaka gugugwako bambi era agambye nti nekubagera difulanga lyayitambuli kaseera alitegedde agambye nga omugambye nti mugwaddalo wamma wembadde wali siyadayagala okundagirira ade akundagirira woobeera ekiteeza yakufolowinga toddira latinamu mulalu twala mbadde manyozze kugira kati wano nyina kusamba kitigundi mupiira gwange ntwale Nannyaze oli takyalina makulu naawe mundeke nsiibule kulakira nti wange yantise surprise gwe ebya surprise biveeko kati nze ntuuse kekinjiri olaba Nannyaze obubonero bwonna bulaga nti munaku eziddako ayinza okumpa ku kisododo kubanga kekira namugamba nkopaza bampa ekisododo eno tuwulire anti kagira omukazi tebamwebikka omukazi ntaana tesimwemu Nannyaze agobyera tinamu asazeewo ekisododo kye nze mba nkidongoda wama wamugamba latinamu wawe yasobya toddamu kunyumya bya latinamu omukazi omunyiiza kati nze aliwo ebya latinamu bikadde yimba kayimba kakusasira mazima embwa era bwetebeera mbwa ne bwogisanga ebunaayira weebale bebi wawona omuswaswangula ogwo kati tuweeyo ebigambo ebitusiibula ku lwa munno omugole sirina kalungi ke mwagaliza latinamu buli lwobulwa empisa buli lwobanga tolina magezi kyekimazeemu nange tolina privacy ya mukazi towa mukazi kitiibwa okyayiddwa Lawuma Pink Nannyaze ow'ekisododo ow'embogo asazeewo ekisododo munnamasaka nze aba akidongoda thank you baby ate ekirala latinamu si musiraamu emikisa 99 ku buli 10 giri ku saidi yange kuba nze yasiini so tugenda kusibanika ne Rahuma kiwedde inshallah olaba ne keeki giyaweerezezza ne mukugirya abakazi tebababalirako yakyuse dda yanyambamugobyeddajjako kamera mugyeko kamera bino tuyogereko off kamera kubanga banna weyongeza nyoza obutagirya nga bampese mumaka nze mwana wo mumaka kati atina muzungire eri bebi owonyera tinamu nga mubadde babiri nga mwegeza mu ngoye agenze kati bamugobye dda bwe mundabira wano tuvuddeyo mukola surprise mukomye little puzzle ng'ate ayagala mubirabye nammwe naye bwe tuvudde awo bino nga bye mutera okugamba nti kifa sometimes kirungi okugoberera abaklayenti baffe bwe tuvuddeyo ewa Rahuma nze era bambi tambuuza birala Latinamu tambuuza birala lwa nsonga mbaleseeyo Rahuma mulese ne puzzle nze ne ŋŋamba kaŋŋende ne mba concerned ŋŋende nnoonye Latinamu gye bamuggalidde ng'ayagala kwekola kikyamu bwe ntuuseeyo munange njogeddemu naye 1-on-1 ntudde ne njogera naye omanyi nze ndi good at counseling ntudde ne njogeramu ne Latinamu ne mugamba kati twogere off camera what's going on like why are you doing this ebyaddala bano abantu bansobedde Pink bwandaze message ze nga naye alaga mutuufu kati ate nensanga version endala bano abaana bannange Latinamu andaze message ze n'alayira n'agamba ndayira okuntemako omukono gwange oli mukyala wange just namunyiiza andaze messages ezize nga naye mutuufu bino ebintu simanyi bwe mugenda tuyamba Guy andaze message ku message nanga shife birala tobigendamu okurespectinga mukyala wange sijja bikulaga ayinawo eri folder bagita encrypted mu luzungu bakiyita batya folder enkweke nesikufu enekusifu ayina folder eri encrypted eyo jangambye tino shife eyo togiyingira mwannyinaze gireke eyo najongerayo kati ate nandaga obujulizi nagamba buno emoje bw'obutima obukuba bukisi shifa lwaki yandibadde abumpa gwe message zakulaza abukulaze nga mwebuli wallahi ngewa Rahuma Nannyaze tebuliimu kyokka bwe ndabye owa Latinamu nda ku namba ya Pink yennyini gyennyina wavaayo obutima obukuba bukisi wavaayo obugambo bwa love ne bu message bu baby honey good night
n'agamba ebyo byakugambye kyemmanyi era gambye amuyitaani badigalo wana laavu badigalo ayina kiri eri badigalo wana laavu kagambo ka mukwano kaabwe ke basalawo beeyite agambye sibimuyitanga kyali n'agamba laavu ebaddewo nga tebakolanga na luyimba lwabagamba ge mazima nga sibalimbye ebyaddala njogedde ne guy off camera we sat down one on one n'agamba laavu ebaddewo ate nze nkyamwagala Allah mutabani wa Falaawo ali mu laavu yeeyalira omukyala n'amwebika omusajja yeeyalira omukyala n'amwebika kati Rahuma onansonyiwa muneyo ndaze obujulizi bwo naye ate ne saidi ya client wange ntunuddeyo ate nga naye alina obujulizi kuba mugambye lwaki onkozesa bino okuntuma mu bintu bino eri omukyala nga tumwesiba ko wandiŋŋambye nti genda okole surprise nze zonna nzikola naye onjawulira n'oŋŋamba eno tugenda kwesiba ku muntu tugenda kwana kati nze ompitiramu nga Shifa eno yo tusimbudde kwana eno tusimbudde proposal tusimbudde kwetonda oba tusimbudde kwesibako ne muga wandinjawulidde ekika kya surprise kyengendamu n'aŋŋamba mbadde ekika kya surprise kyetubaddemu si yakwesibako oli mukyala we ali mwetondera kubanga yayogera ebitasaana ku internet waliwo live yabatabula there is a certain life n'aŋŋamba bw'oba oyagala okukakasa nti eno relationship ebaddewo abajulizi pazo oyo tusooke tumuzza ebbali omujulizi omulala ye Gravity omutujju Gravity evaayo otubuulire mbw abaana bano bamanyiiko nti baludde mu laavu bali bagenda Mbaale pazo ani Gravity omutujju nti wabalaba n'Embaale yeggwe omu ku bajulizi bayina Latinum nti naawe laavu eno ogimanyiiko n'aŋŋamba abantu bangi babadde batulabanga agambye badde babalabanga beesoddoda kigambo ki nga beebuguna agambye abantu bangi badde batulaba buli wamu abajulizi mbw ajja kubaleeta abawera nti era gundi byamugamba nti muyitira poliisi kola ki abiina nabyo n'abindaga kati nze nsobeddwa Pinki andaga ebibye mutuufu Latinum naye ndaze obujulizi ate bwo obujulizi nnyo naye eri folder tetugigenzeemu Rahuma toti eri encrypted simanyi encrypted file simanya folder tetugigenzeemu mukitegeera naye nga binsobedde bakyali banyiivu amawulire Rahuma Pinki bwe nvudde gy'oli nkugambye amazima munaaye ne ŋŋendako ndabe boy child eyantumye ng'ekituufu gye kyaŋŋambye saaliyo agambye we've been in love Shifa ng'olaba tunuulira essaawa omuntu akuyise baby I want to sleep bakuba video call mbadde sigimanyi video call ya Snapchat beekubira ye Snap banaye ng'ontemyako jjaasi muli mugamba banaye nga abyogedde taŋŋambye nti byama aŋŋambye nti byama mbitereke tankomyeko nze yandinkomyeko naye nga ndabye bingi kyemuba mumanya ebiraga nti relationship ebaddewo so kati nze mwaba abayita gaayo ono mbw ali maadi oba obsessed nvuddeyo abasigalayo musigaleyo kati nze aka obsession nvuddeyo kuba ndabyeko okusinzira kyendabye he's not obsessed okay he's in love abadde mukwano ogwa ddala ali he's obsessed bayinza baba mukyaye nga tannakikkiriza but simanyi eyo obsessed kukukyawa nga tonneetegeka kale nange banaye sibitegeera byenjogera naye nga bituufu byenjogera byebyo njagadde nfune bwe mbimaliza kuba nde mugenda kumbuuza nti gwe batwala ku poliisi byakola bite bambi Shifa gendayo era nti abagoberezi bange balina ekisa kingi mubadde mujja kuŋŋamba ngendayo ŋŋenzeeyo gayina ndaga obujulizi tadiritingako message n'egyo voice note ez'omukwano banaye Rahuma nga olina omukwano naye nga Hypex Studios bali awo Busaabala Road najja nankumbi niya Cobbins Hotel ne bamundaba nti nsiibyeyo anti omukwano gw'abaana gutuwuuba nkooye n'enjala ennuma anti mune bwe nvudde eri n'eŋŋenda naye nga bambi Hypex Studios abategeka emikolo mikwano temwejjusa nga babakubye ebifaananyi byotasobola kutimba bakukuba ebifaananyi bakuwa ebboodi gyotasobola kutimba mu ddiiro lyo genda olabe packages zaabwe bakukuba ebifaananyi by'omukolo togenda kwejjusa bakwate video y'omukolo you not regret it obasanga ku 0754 192434 oba nobasanga ku 0789 343802 babayise Hypex Studios bali located at Najjanankumbi near Cobbins Motel ku Busaabala Road.
Hypex Studios. Kakati mulungi andaba nga woli awo okooye nganze bwe nkooye ku surprise ya leero tugendeko ku Bunga Comfy Homes tuwummuleko twebakeko tu refreshing tubereko mu quiet environment obula mpulira nkyetaaga wano wendi bankooyeza love y'abaana abato bankooyeza naye nga gwe kyoba omanya Bunga Comfy Homes tugendayo ne tukyakala ne tuwummula uli abangambye okukyakala ne tuwummula kwegamba n'obeera nga feeling anti oli home away from home. Ate abagenda mu honeymoon kyekimu n'abakomawo Uganda for vacation just book bajjula ojja kuba essimu nga bajjula gwe tofaayo oba obulayo myezi 3 bookinga bajjula waliwo abazungu we bajja basi ne basi ne bajjula wali ku Bunga Comfy Homes kubanga buli muntu ayagala ekirungi so kati mukwano wesetinge wekuŋŋaanye obukinge mangu siba yaayo gwe tofaayo oba olidda myezi 5 gwe bookinga wonaasula nga bukyali eyo basanga ku +1 6175 952 oba nosanga ku 0701 260881 206 yes oba nosanga ku 0772 461 976 towetika pass towetika bikopo towetika masepiki towetika buliri towetika masuuka towetika washing machine towetika diro towetika dining byonna mu ebiri kitegeeza bw'oyingirawo ng'oli mwami osobola okukyaza girlfriend wo najja n'akulabira kaawo oba boyfriend wo n'akulabira kaawo oba ba friends bo ne bajja ne bakulabira kaawo neŋŋamba jjukiza Hosh Fashions and Bridal Coach abali ku Shell Ebulenga gwe we naateekateeka omukolo oyina kyoyagala okubaako kyoteekateeka ate n'engoye ziri casual bazikutegekera if you order with them ne bakudesigninga bulungi nnyo ddala ate if you need a gown that is customized nga yo wekka era kwatagana nabo tewaliwo bidding gwe batakola tewaliwo net gye batayina tebalina obutimba bwonna obw'omulembe emishanana kinyankole weya party dresses gomez everything culture weya abagenda mu prom parties zonna byonna ebyambalo babirina weebiri babayise Hosh Fashions and Bridal Coach ate bakuplaningira omukolo gwo buterevu nnyo gwe n'otula n'oliraxinga n'enjoyinga obugole bwofo n'otukwasa stress zo ez'okwetala yes otusanga ku 0782 10 15 69 070 256 21 57 naawe aleeta obulango ng'oyagala okulanga naffe you're welcome. Bye bye, see you till next time. Lero tulaletedde baserebu bammwe omukwano gubadde gw'abaserebu. So next time mulindirire tulabe kinaaba ki. We love you so much. Take care and bye bye. Bye. Annange buli wamu eggwanga lyongedde okwagala opushifa buli wenzira bamanyi buli wamu bagamba what ate ekinsobera ku mwenna abamanyi when you find me you're like bannange nga she's so beautiful in person abakamera mwebala obutannungi yannyo abantu bandigudde nnyo eddalu whereby bwe bansanga live ate nga bawunga buwunzi bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.